anti lwo tuba tusimbudde nga tolekedde ekyatuleese. Nagamba VJ Junior kaguje kawaji kabeja. Manchester United Eva Chalemba never equaled. Yeah man. Naye olwaliro ezo size ensonga ezindeese. Ensonga endeese omanyi of recent natandika okugenda maaso n'okubanga mba update ku movie eziba zigenda okufuluma okuva mu VJ Juniors Productions. Weewaawo bw'osanga n'ezo eziba zifuluma okuva mu VJ Juniors Productions mpozi n'okubategeeza outlets we musobola okugezaako zisinkana ne mutasobola kutaataaganyizibwa. However much ebbanga eryetoolodde mbadde ndudde okuba updates olw'ensonga mbadde nkwasaganya guno ne guli. Nga omanyi embeera y'omusajja eya haso naddala mu Uganda oba olina engeri gy'oteekeddwa okkifunzaamu ogobe kano ogobe kali naye ng'ate content yabadde afuluma ate ng'ekisinga byonna mubadde mu receivinga mubadde mufuna ate ne muza feedback ebadde ey'okusiima appreciating. That is kyakabi nnyo kyensobola obagamba. Thank you so much for appreciating. Ekyo kimpa amaanyi nange nesigala nga ngina maaso n'okuba nga mbaweereza mu ngeri emu oba endala. So olwaleero sigenda kwogera ku movie nyingi. Ngenda kwogera specifically there is a movie that came out. Ate ka movie ako mbadde nkalanga for some time. Nga magana eka movie kano kagenda kujja but it's going to be a nice movie. Era nga nkiwa mujja kanyumirwa. Ka movie kagwa mu ttuluba ly'amateeka, it's a good drama. Ate nga bwe nzijamba kubiriza mu sinema ez'amateeka mbagamba nnyo nti sinema y'amateeka mugiwa obudde. Olw'ensonga ensi eddukanyizibwa ku mateeka. Ate firimu y'amateeka yagalagaana bw'oba ogiwadde obudde weekanga ng'ofunyeemu ekyokuyiga ekimu oba bibiri yagalagaana obaako n'ekyoyiga okuba mu firimu y'amateeka. So now ngenda kuba discussing ka movie kano. Sigenda genda so deep into the story. Sigenda kunyonyola nnyo plot yako kwegamba sigenda ba spoiler y'amaanyi okujjako there is something chenjaga tugezeeko ku discussing olw'ensonga ebiseera bisinga omanyi movie ebeera ne running time. So ogenda okwekanga nga movie erina information nyingi nnyo gye weetaaga okumanya essuka ku running time gy'oba ogirabiddemu. Kakati ekindeese kwe kusobola ogezaako okubaako bye tudiscussing ebitono before nga tonnaba kulaba movie. Waliwo ebitono bye njaga tusooke tudiscussing ko osobola okutegeera by'otagenda sobola kusinkana mu movie weewaawo ate nga bikwetaagisa okubitegeera so that when you sit on the movie okugiraba nga egenda kuba ekunyumira bunyumizi olwa information gy'osoose okufuna okuva wano olwaleero. Now ka movie kenjogerako bakayita Jura number 2. Alabako ka firimu akayitibwa Jura olwa akayitibwa The Jura aka Demi Moore wangu gaseko ne Alec Baldwin. Omanyi Demi Moore omuntu bakazi be nali nsingira ddala okwagala mu cinema world. Yali mukazi musufu yali azanya bulungi yazanyiranga cinema. Ngera firimu bwebeera mu Demi Moore just sit and watch. So waliwo akayitibwa The Jura Academy Moore but we are talking about Jura number 2 ketugenda okudiscussingako olwaleero. Oyinza okwebuuza Jura yaani? Now Jura ye muntu atula kakiiko akalamuzi. Akakiiko akalamuzi bakayita the jury. Kabeerako abantu 12. Omu abeera Jura. Bwe babeeramu eyo ennamba then nga babayita jury. Waliwo ebibuuzo by'oyinza okwebuuza wammanga nti akakiiko akalamuzi bakatondawo batya? How do they create the jury? Era omugaso gwako mu kooti y'amateeka mugaso ki omukulu? Bino bye ngenda okunyonnyola wammanga. Ekisookera ddala kye tulina osooka okutegeera nti Jura ebeeramu abantu 12. Akakiiko akalamuzi kabeeramu abantu 12. Naye bakatondawo batya? Mu kusookera ddala buli nsi ebeerako ne system engeri gye ba selectingamu abantu bano because kitandikira mu selection okulonda abantu be balaba nti ddala mu butuufu bajja sobola okuba nga barepresentinga ensonga y'okutuusa obwenkanya okuzira ku kesi gye baba bagenda okuvuga oba omusango gwe baba bagenda okutambuza. Abasinga bayita mu computer kati engeri gye tuli mu nti tuli mu mulembe gwa technology tuli mu bitu bya computer bagenda mu computer ne basooka batunulamu ne batandika oku selecting enamba y'abantu bayita mu driver's license bayita mu bintu bingi bye batunulira ne batandika okulonda abantu ab'enjawulo embeera zaabwe beeyisa batya mu society abantu baboogerako ki ba followingako then ne bafuna brief notes ne ba selecting abasooka ne bafuna abantu abawererako da because they have to first create a pool of jury mwe bagenda okujja jury of peers ebeere y'abantu 12.
then ne basooka bafuna bwe bamala ofuna abantu abo ne baddamu ne babaselectinga randomly basobola ofuna abantu tugeze nga 15 then ne balyoka badde ebbali nga bamaze ofuna information ne bakwatako then ne balyoka badde ebbali ne batandika balondamu randomly ne bagamba nti twetaaga tusale ennamba eve ku 15 at least tugende mu nnamba ndowooza abantu nga 50 tuweze pool y'abantu 50 mutujja osobola ogezaako okubanga tulina abantu betwetaaga. Then bamala ofuna ennamba y'abantu abo ne batandika obbasindikira ekkooti ebasindikira summons nga bakusaba okwate kubojje ku mirimu owereze eggwanga basindika summons. Omanyi summon y'ekkooti si ekintu ky'omala gayisaamu amaaso era summon y'ekkooti wejjanga gy'oli kola byonna neekwate kuba ogendeyo owulye ki ekyogerwa. So basindika summons babasindikira ekkooti ebasindikira summons ne babayita babawa olunaku ne babayita ne babagamba mujje tugenda beetaaga ku nsonga eno nene ensonga bagiteekawo naye obanga owulira toli willing kukibaamu olina okugendayo n'otuukayo n'obawa ensonga zo bwe batula mu nsonga zo ne balanga ddala mutuufu ensonga zo ziri validi bakuta ne bagamba genda okitegeera. Kati bamala baweereza summons mukwate ekkubo ne mujja. Now they have created what we call a pool of jury. Then pool of jury ebeeramu abantu bangi from 1 up to enamba yonna gye baba basazeewo nti katugenda selecting ambano. Then babaleeta ne basooka babatuuza ebbali ne babaako bye babasomesaamu ne babaako bye babayigiriza briefly ebitonotono bye muyinza okwetaaga okumanyaako ebikwatagana ku mateeka ebikwatagana constitution pozi ngogaseeko nebirala babawa basobola obbawaayo ennaku lunaku nga lumu ne babayita ne mujja ne babatuuza ne basooka babasomesa ensonga ezo then oba essaawa ne babawayo essaawa entonotono ne babatuuza ne babasomesa ensonga ezo mala obasomesa then ne babatuuza ebbali. Kati bwe babatuuza pool nga bamaze ogituuza bulungi nnyo namwe nga mumaze okutegeera ensonga ebaleeseza then ne mutegeera nti tugenda kuweereza eggwanga mu nsonga y'amateeka bwekiti naye nga tebanaba babulira keesi. Then nga bamaze obateeka ebbali omulamuzi ng'ogasseko ne ba Anthony's oba betwandiise ba lawyers prosecutor oba state ffe tumuyita state mu ggwanga lya America babayita prosecutors then ng'ogasseko ne defense attorney lawyer abagenda okuwolereza omuvunaanwa bajja n'omulamuzi ne batandika selectinga. Now kino bakiyita jury selection. Bagenda kuddira pool nga bwe nagambye nti pool of jury bagenda selectingamu jury of peers y'abantu 12. Omulamuzi abeerawo ne ba Anthony's nga bwe mbakunnyonnyodde nabo babeerawo ne batandika. Kati ba lawyers ebiseera ebisinga babaako ebitono bye baba bafunye ku bantu abo. Ate buli lawyer aba ayagala nti omuntu agenda otuula ku kakiiko kali ak'abantu 12 njagala omuntu atuulako nga ndabye ddala mu butuufu ayinza okugwa ku sayidi yange era buli omu kyaba agezaako otunuulira. Naye omulamuzi yayinza okuba tatunulira that angle yaba ayagala kakasa nti omuntu gwe ngenda okulonda oba omuntu agenda okulondebwa basically anaasobola okugezaako okuba nga delivaringa fairness ku nsonga y'obwenkanya y'omulamuzi kyatunuulira. Naye bano ba lawyers baagala nnyo otunuulira nti omuntu gwe tugenda okulonda oba omuntu gwe agenda okukkirizibwa oba omuntu gwe ngenda okukkirizibwa oba omuntu kyali wange agenda okukkiriza anaasobola okudelivaringa ku sayidi yange anaasobola okikola ku sayidi yange. Kati bwe babaleeta ne babatuuzaawo batandika obabuuza ebibuuzo ebitonotono tebitera kubeera by'amaanyi singa ba lawyers bwe batera okubuuza ebibuuzo ebingi ye omulamuzi kyaba ayagala obakakasa kyaba ayagala obafunamu ddala mutuufu mujja kusobola okugezaako delivaringa okusinziira ku bwenkanya. Naye bano be babuuza aba ayagala kupime alabe ba lawyers batera okubuuza aba ayagala kupima alabe ddala mu butuufu ono anaasobola okukireeta ku sayidi yange nga bwe nkyetaaga. Mumala ne mukkiriziganya nti oyo aveeko oyo asigaleko oyo agende oyo mwinako obuzibu si mwinako obuzibu oyo mulabye otya paka nga mumaze okufuna ekiyitibwa jury of peer bantu 12. Kati bano abantu already bwe babeera mu pool baba baweereddwa enamba from 1 up to yona ebeesaliddwawo okubeera mu pool. Then after that nga maze selectinga 12 era babawe enamba from 1 to 12. Kibola akasima kaffe bakayise ejjula number 2. Mujja kala bamanyi lwaki bakayise ejjula number 2 lwaki ejjula number 2.
So bwe batyo nga bamaze selectingibwa tumaze okutegera how they create kye tuyita jury of peers.